Nathan Nandala Mafabi avuganya ku bwa president ku kadi ya FDC olukuŋŋaana lwe mu bitundu by'Embalala alukubye mu luguudo wakati oluvannyuma lw'ab'ebyokwerinda okugezaako okulemesa emmotoka n'abawagizi be okutuuka mu kifo ewabadde wategekeddwa olukuŋŋaana. Bino bibadde mu luguudo lwa Mbale Kakoba mu kibuga Mbalala ng'era ebibaddewo bireeseewo akanyoolagano wakati w'ab'ebyokwerinda n'abawagizi. Ng'abantu bagaanye okugumbulukuka, Nandala akozesezza omukisa guno okwogerako nabo okuliraana n'akatale ka Central Market n'oluvannyuma ne batambula okuyita mu nguudo. Mu kwogera kwe, Nandala asuubizza abeena okulwanyisa obwavu n'okulaba nga bannayuganda baganyulwa mu musolo gwe bawa singa bamulonda ku bwa pulezidenti. Ono era alaze ng'eggwanga bwe lyetaaga enkyukakyuka ng'era asuubizza empeereza ennungi singa bannayuganda bamussaamu obwesige okumukwasa entebe ennene.